program goloka tukole tuli mu kanyomero kaffe twogere sawa ya kubiri tutunulira ensonga ez'ebyobufuzi we tugendedde okuwummula Simbwa mumuwulidde bwatemye ensonga naye Salongo Kirembe kagambye nti oyina njawulo kinesaanya enjawulo yange weeri propaganda wasaanya n'owange wanjawulo ate nze ebigambo byenjogera si bye byasaanya saanya ali mu kibiina ekirimu propaganda omungi saanya ali mu kibiina ekirimu bannakatemba abangi era kati saawa zino by the way nti ne bwe mwaleese saawa zino agenda okusimba weka wenu ne munnakatemba Simbwa mwami Nalukoola munnakatemba atya abasinga mubeera ku social media bwemba muli ku social media genda otulire waliwo obutambi obumu kwanza kyemmanyi muyimbi kyemmanyiko muyimbi era ayina ennyimba ze bali bana bamwe babajja bamwe bemukola nabo omulimu gwe gumu waliwo obugundi bwa zungulu bwe bakola ate naawe otegedde zungulu kale Mwami Salongo nze kyembali njagala okutegeeza eggwanga kikino omukazi atambudde mu mali amangi yasetolinga mu bufumbo bwe yasanga ku musajja yasooka owokubiri owokusatu kitegeeza gwe bw'osanga atayidde nnyo gw'owasa so nze nsobola okuwasa malaaya kubanga aba alabye ebizibu bingi aba akutusenga buli kimu akimanyi Mwami Simbwa atambudde mu bibiina bingi naye n'alaba amazima n'aga nti at least wano mu NRM wasingako ebyembadde eri bandekane ku kisaawe we nalwala tebazijanjaba kati n'asetolinga wano kati we yatuula mu NRM kati omusajja wuuyo kati NRM yawasa malaaya waayo yawasa omuntu kati omuntu yatebenkera kale abatulaba mwebalire ddala eyo program goloka tukole tuli mu kanyomero kaffe twogere nga tutunulidde ensonga ez'enjawulo ez'ebyobufuzi mwami Gala nga tukyagendera ddala mu maaso njagala tutunulire ensonga y'obulamu bwa Dr. Kizza Besigye banyabo ne basaaba bali abatulaba Dr. Kizza Besigye y'omu ku bantu wano bw'otunulira ebyobufuzi ng'oggyeko omugenzi Kawanga Ssemwogerere n'omugenzi Nasantege Ssebaggala ozzaako Dr. Kizza Besigye ku bantu ababadde wano n'amaanyi mu kuyuuguumya gavumenti ya President Museveni okuyuuguumya nga tetuzze ku mulembe guno bw'otunulira ebintu ebizze bikolebwa ku kano Dr. Kizza Besigye bibadde bingi era nga batuuka ne ku serigama nti ne dokita yennyini ne yeenyigiramu naga nti nina okuva mu kkomera nalabako olumu Dr. Besigye Kasangati awo baali bamukwata n'agwa mu mwala n'alemera mu mwala era abasirikale baalema okumugjamu bwe bamaliriza nga balaba abalemeredde baali balina abavubuka be bakutte aba FDC nga babayiye e Kasangati ku poliisi Dr. Kizza Besigye olwava mwala bw'ati n'agenda agumba ku poliisi y'e Kasangati n'abagamba sigenda kuva wano nga temutadde baana abo era n'abalemerera okutuusa lwe baata abaana ne baddayo eka ku mulundi guno dokita bamukwatira Kenya mu ngeri bannaffe ab'ebyokwerinda gye bayita ey'ekikugu naye ffe abatunulizi b'ensonga ne tugamba mu ngeri enkyamu bwe bamukwata ne bamukuba mu kkomera enkola eya bulijjo yali nti waalingawo enkola ey'okulaba nga basaba okweyimirirwa nti gavumenti wandibaddewo enteeseganya abantu bano ne bateebwa wandibaddewo enteeseganya ne wabaawo kekikolebwa tugenda okulaba nga Dr. Kizza Besigye tewali kikoleddwa bwe wataali kyakolebwa tugenda okulaba oluvannyuma Dr. Kizza Besigye n'alagira bannamateeka be timunveeko temunsabira kufuluma kkomera njagala amateeka gampimepimemu
ganteeke ku minzaani gasalewo ekyaki ekyokukola. Netujja nga tutambula bwe tutuuse mu maaso Dr. Kizza Besigye n'azira emmere kankozesa olwo olulimi n'agamba sijja kulya. Ekyo kyatunuulirwa mu mbeera eya bulijjo. Dokita ku experience gy'alina bwe mugaana abantu bomuleetera emmere kakati mu emmere gye mwagala okumuwa lwaki tagizira. Ekyo ne kitegeerekeka. Kakati tuvudde awo Dr. Kizza Besigye n'atandika okulwala nga tasobola na kwakisesinga bujjanjabi ne badokita be tebasobola kumutuukako. Kati we twogerera embeera gy'alimu si nnungi. Nabadde ndaba Gashumba, Frank Gashumba alina statement gye yakoze naawe ogenda tubulira. Frank Gashumba yagambye ndabula gavumenti Dr. Besigye waafunira obuzibu ng'ali mu mbeera ey'ekkomera mwandibadde mu mutamangu nammwe obuyinza muyinza obutabusigaza awo oba otandikira ddala. Sebo webale nnyo. Ekya Gashumba okusinziira ku experience etwabye ne Mwai Museveni ebyo tebimutiisa. Ekyo kyonna kimulabamu. Tumulabye ku banne bonna abambabazi ebyo tebimutiisa kubanga yamanyi bwayimiridde. Naye nga nzize ku bulamu bwa Dr. Besigye egamba teweewuunya ekintu kyayitamu ng'omusajja yatandika struggle gye baalimu ne ideals ze balina yalowooza nti zigenda kukola ki eggwanga ligenda okutambulira. Ojjukira 10 point program n'ebyo byagenda mu maaso era tewali kubo yali asuubira nti Mwai Museveni agenda kufuga eggwanga lino emyaka 4 n'omusobyo ekintu ekyennaku. So frustration Besigye gy'alina era nze I commend Kano kubanga muwetegefu n'okukifiirira era is an inspiration to all of us n'eggwanga lyonna era tumwenyumirizaamu nnyo. Naye mu bufu obwo nze neewuunya nti waliwo katuyita ak'obuntu akali badde kajja oyinza omuteeka emisango gyonna ng'era ze bunyonnyodde engeri gye bamukwatamu bingi ebitali mu mateeka engeri gye badde bamuyisaamu n'essaawa eno okutuuka ne Supreme Court yavudde negamba nti n'okumuwozesa eyo nakyo kikyamu mumuleete kuba tekyali munnamagye. So nalibadde ndowooza nti abakulembeze kuva ku Mwami Museveni Muhoozi n'abalala bali badde balimuwaako obuntu ne bategeera naddala kanjogere kati kanjogere nga ku CDF gino Muhoozi wano we tuyimiridde be bamu ku mpagi abaleeta ebintu bino bayimiddeko bebeyagalirako byonna achievement zonna zosobola okwogerako tosobola kujja mu Kano Besigye tolina bwomujja mu achievement za Uganda wano tolina. Yagambye CDF yagambye nti Besigye bw'aba yagala okufuna okukalembereza ne ku mirembe yetondere taata. Ekyo kyanakola kyabuswavu kubanga omusajja yakola nnyo oli emmere osoma oveemu ofuko kyoli gwe kyolooza nti oli w'amaanyi nnyo osobola mugamba bigambo ebyo naddala wano mu nsi yaffe mubuddugavu okusamba edas naye ekyo gwekiggyeeko Besigye era Israel eri mulamula bulungi nnyo mu ggwanga lya Uganda tolina bw'omujja mu struggle n'ebyo byonna by'osobola okunyumirizaamu bibaliko bakiki egimenti zaaliko zonna general people zonna ze balina ye Muhoozi n'abalala manyi gaabo basajja ba Besigye n'abalala bonna. So nze mmanyi nti ennaku ne Besigye gy'alina yakulaba nti ayiru ze bagirako era nga beeri ready okuzifiirira nga bakyali eri mu kindaana mugumu era musajja ali ready okuzifiirira even up to now era I commend him for that. Takivangako weno ye munasifago omutuufu era naye alinga president wange Kyagulanyi naye mwetege yawaayo mbigo nagamba nti mwetegefu okufiirira eggwanga ku lw'obulungi bw'eggwanga lino. So embeera ya Besigye yanaku nnyo tusaba nti kubanga kye tulina okubasaba kaakati bali baddemu ak'obuntu mubegayirira tetubegayirira mubasaba busaba tubasaba baddemu ak'obuntu bategere tubajjukiza kubanga waliwo omuyagambye lwaki bamusibira waka yes wayina omusango bamuteeke waka ekira bamaze mu civilian court afune beero afune lwasize nga bwalina ozifuna. So nolwensonga eyo tusaba Besigye bamute ekyala omubiina nnyo ekyokukwata kyamaani wange Nyanzi n'engeri gye bamukutte mu manfuga y'amateeka bamugye mu jaamu bamubandolizi mu drone bamututte essaawa zino tunafuna na mawulire nti Nyanzi ali mu kifo gundi ekintu ekyennaku. So gavumenti eno yensonga lwaki tufunvubidde okulaba nti ekyuka naye mufumbire ono anaasobola struggle kubanga buli wabaawo akagira yene yeemulula
Swaga nagisobola gala. Struggle tolina kuba yes ajagisobola kubanga struggle okuta omutima mama teri muzira mufu omuzira ebulanga nadduka yewamene bamukwata yes kubatesobola era kubatesobola struggle sibutitizi akweza makeza oyo mukugu nnyo mu struggle olinga nomobereza yango oli mukomera cyane kali nga balawa kola banaffe obo si bukugu butitizi nemusebe yaddukanga kulanga kati wali mulamu bali okudduka balinga musiko nga balwana sasi ku sasi naye kati wano wabadde esasi ante abakimye enyanzi babadde bangolo kale mugoya leka gala maliriza gavumenti eno muluddeko nnyo mwabadda ku mulamwa buli omu munyigirize era tuli nga munanga badagamba eggwanga lyonna mwaliteeka musibe tewakyali kifa kimugenda kukola twetaaga mukkirize ffe kyetukkirizamu kyekino kyebatakola era singa ekyo bakikola enkyejja kuba terikuba kamu 2026 batekewo free and fair elections nga bwe twalaba ezero si wano uliriza kalaba electoral reforms baziganye kubanga balina okubba akalulu otegedde bagambye obudde butono nnyo emyaka ekisaanyi kyonna kyonna kiwedde kukyatandika tugamba electoral reforms tekyakolebwako ate obudde butono bwebuliwa babiganye kubanga balina system yababbira akalulu tobagamba batandike ku districts baluweereze nga ziveeyo buli omwazi tegeere bakigaana baweereza eri mu kompyuta ne bazikyanga ne balangirira bakolezi ebaagala naye singa ekyo bakikkiriza ino gavumenti kyetujwemalira ejja kuvaako bw'atyo gala bw'alabye ensonga mugoya wanje sebo mukamaawo aba mukamaawo omukulembezeewo munywanyiwo CDF Jeno Muhozi yakoze statement yatumazeemu amaanyi nti Besigye bw'aba ayagala okuba obulungi yetondere taata obulamu butambule naye obulamu bw'abantu bunaatambulira ku zungululu bwe butyo neyanzizanya ekisooka Jeno Muhozi Kainerugaba CDF waffe era omukulembeze wa Patriotic League of Uganda ayagala buli munnansi Munnayuganda era abatumira nnyo njagala kutegeeza nti waliwo ebintu bingi ebitambula mu background ife bye tumanyi naye nga security ebe ebimanyi CDF wavayo naga nti Besigye yetondere Dr. Besigye yetondere president tomanya wayinza okuba nga waliwo maybe kyebamanyiko nti oba yali akikoze nga kikosa president tomanya nange sobola ategeera ki ekyali mu ndowooza ya CDF oyogera ekyo ekintu olw'ensonga CDF ne president beba consumers ba intelligence ya Uganda esinga obunene kati ekyo tokimanya sinza akitegeera lwaki yakyogedde naye tomanya kubanga tetuli ba intelligence naye intelligence ekimanyi kyenjagala otegeeza nti Besigye mwenyini amanyi ensonga lwaki ali mu kkomera agimanyi ye mwenyini gwe naye tosobola agitegeera ne mwami gali temusobola agitegeera naye ye mwenyini agimanyi yes ekirala mwami Besigye okusibwa kwe sikiwa nti yali ali mu maka ge oba nga ali awantu nga talina kyakoze ne bamusiba kyendowooza bayinza okuba balina bye baali baagala agende ansalinge oba abawe ku ansa ku bintu maybe bye baali balowooza nti akola nze byesimanyi kati naye kyensaba kiri ekintu kimu banaffe bano aba opposition tugende mpola mpola kubanga eno Uganda etambulira ku mateeka President Museveni awa ekitiibwa ssemateeka ne kooti za Uganda ne CDF kyekimu ekyo Supreme Court bwe yagaa nti ba civilians babajje mu kooti za magye tekyategeeza nti enkeera bagenda bajja mu kooti za magye ssebo waliwo process waliwo emitendera gye bayitamu okugjayo abantu abo emitendera gino Attorney General agibeeramu DPP agibeeramu Principal Judge agibeeramu ne bakolera wamu ne court martial okulaba nti batransferring abantu bano okuva mu military courts obaleeta mu civil court nalinda katono nnyo mugoya
nali ndaba minisita wa mateeka Senkagale wa DP ng'agamba nti ekyakoleddwa Supreme Court tekitegeeza nti bano tebalina misango, naye kitegeeza mu bwangu obw'ekitalo batwalibwe mu kooti ze balina okuwozesebwamu. Oyo minisita ye yagamba bw'atyo. Kati ate gwe bw'ogamba nti waliwo emitendera emirala gyekyo gyennyini gye njogeddeko. Tebasobolaga nti baveeyo ne bavaayo leero. Waliwo emitendera gye balina oyitamu okubajja mu military courts oba teeka mu civilian court, gye emitendera gye bayitamu kati gye bali mu kukola. Dr. Besigye nze ndi concerned nnyo ku bulamu yenna na Uganda. Bwe namulabye mu kooti ku Buganda Road Court namulabye nendabira ddala nga Dr. Besigye ayagala medical attention ng'obulamu bugenda, era nenteeka ku kipande kyange ekya social media nenga nti abali concerned bakkirize Dr. Besigye to access medical attention. Dr. Besigye asaana ajanjabwe afune obujjanjabi awone then alyoke addemu emisango gye balowooza nti yakola. Naye bw'anaafa kijja kuba kireese obuzibu ku nsi nga Uganda. One, tujja alowooza nti prisons tekeyalinga ku bulamu bwa muntu. Ekyokubiri tujja alowooza nti kooti bweyogera ekigambo tetukitambulirako, tekikola bwekola judgment. Abalala bajaga nti gavumenti etulugunya abagivuganya. So kati ndowooza bakkirize Dr. Besigye agenda afuna obujjanjabi. Wabula ekyo tekitegeeza nti Dr. Besigye nti ali free talina musango, kubanga alina n'emisango emabega eri. Nawe ogimanye egyamuleetesa ku sigimanyize egyoku inciting violence ngali mu katale njijjukidde yali ne Mr. Mokaku. So ekyo tekijjaawo musango nti kooti teyalagira nti babajjeeko emisango. Yagamba babajje mu military court babaleete mu civil court. So nze ndowooza nti tetu running fast oga nti bamute kyetuba tulwanako kiri ekintu ekyo afune medical attention abe mulamu. Mwami Sekamwanje yagambye Kanamwanje Abbas ne Mwami Charles nti eno gavumenti nzibi kyade kinnuma sebo Kampala wano oba mu Central NUP erina majority members of parliament, erina majority councillors ne ba LC freeze mpaka wansi. Oyagala kunga nti wano government ya NRMCF gawo era baba bakalwa lwakite yabbawo ekyabasa ajja kukyanukula. So kati njagala obategeeza nti aba opposition babba kalulu era naba NRM nabo babba kalulu. Wama president yagamba bamubaka kadde kalamba akovulu yavayo nayogera naga nti bamubaka era bapate member bene baseka era yagamba mugoya president yagamba baba kubanga tebamulangirira yali agenda kuba nopu mu kooti naye kitegeere obululu akakadde kalamba. maliriza mugoya. Ekituufu kiri nti NUP oba opposition mu bitundu ebirala ebya Uganda ogenda okwesanga nga teyasimbawo n'abantu nga tebalina na polling agent kwe certain polling station. Kakati tosobola kunga nti NUP bagiba akalulu nga yali teyina na representative abakwatira bululu ku polling station. Kale abatulaba bali banafu nga tebalina na structures. Yes. Bali banafu okutuuka ku mutendero. Okutuuka ku mutendero nga tebalina structure. Abatulaba mwebale nnyo mwebale ddala tuli mu kanyomero kaffe tuwogere lunaku lwakubiri ensonga za byabufuzi. Kakati katuwumulemu katono nnyo bwe tukomawo ne Abbas tugende maaso.